era abagamba nti bagenda kudda mbavuganye nga nabasangayo. N'olwekyo bwe tubeera nga twalina abaali mu CA abajjukira CA yaddi nga n'olwaleero bakyali baka parliament ate nga bagenda maaso n'okuvuganya. N'olwekyo sigamba bugambi nti kubanga abaluddeyo kusinga bangi, naye olw'okubeera nti tubadde tukola ensonga zaffe zonna nga tugaa nti yes nga bwe twongera okulaba butya bwe tuyinza okwongera ettaffaali. Mbadde mu kibuga Kampala nga kiri KCC, nembeera mu kibuga Kampala nga kyongeddwako z'empita advanced. Akati bwe mbeera nga nvuze obukulembeze bwange okuviira ddala ku LC1 netuukira ddala ku bubaka wa parliament, ndowooza ekirowoozo ekyokugamba nti kanyongera okutaggula ku bigere ate era nga bannakawempe ne bannakampala abalala basabye, ndowooza mba mukuba ogolokofu ekkuba ettuufu ey'okwongera okuweereza. Ekitiibwa Latif Ssebagala okijjawa nti basabye oba njogera y'abannabyabufuzi oli ayagala ekifo gamba nti bansabye, si njogera y'abannabyabufuzi kubanga kituufu ddala okusaba weekuli okuva mu constituency, okuva mu kawempe, okuva mu bitundu eby'eggwanga ebikola division za Kampala. Jjukira era nze ssente w'ababaka abava mu Kampala, City Parliamentary Caucus Latif Ssebagala Ssengendo nze ssente bewaayo. N'ekyo bwe kugamba nti mbadde mmaze okulaba obwetaavu obw'enjawulo n'okusaba okw'enjawulo okuva mu division zonna ofuuka omulodi wa Kampala. N'olwekyo enteekateeka eyo bwetyo bwegenda okutambula insha Allah. Tumula kikabiri musereza kana kusabiri akongezwa na kulwaleo ndowooza owuliddewo ekitiibwa Latif Ssengendo Ssebagala wali akitabiri abiri mugomo ate agende. Lwaki kino? Lwaki bakusabye ku kino? Ndowooza okozeseza ebigambo bansabye, okozeseza ebigambo nti waliwo obwetaavu. Wandyagadde bwana Pike bansabe ku kyabwa president. Simanyi lwaki awo nkisobola. Naye olw'okubeera nti lwaki bagambye nti awo, naye olw'okubeera nti of course wandiga nti bansabe ku kyabwa president, naye olw'okubeera nti ate mu nteekateeka eyo tulina omwana wattu Honorable Kyagulanyi Bobi Wine Ssentamu gwe nti gwe tusibidde olukoba. Awo mu nteekateeka efaana bwetu tugenda okuba n'eggwanga nga president Honorable Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu ate nga omulodi Latif Ssebagala Ssengendo. Awo kawe tuba tugenda awo. Lwaki awo? Kakati njagala ensonga ziri mukaaga zenjagala bannayuganda bannakampala, kubanga ekibuga kino kya ggwanga lyonna. Kyenjagala bannayuganda bannakampala bamanye biki taffaali ki erya 99 Latif Ssebagala Ssengendo lyaleese okwongera okuzimba ekibuga Kampala. Ettaffaali erisooka Latif Ssebagala Ssengendo olw'experience gy'alina nga tetunatuuka ku ttaffaali sooka tutunulye KCC eweeri kakati Ekitiibwa Latif Ssebagala Ssengendo asooka tubuulire biki byalaba nti nno Kampala asenvudde tuoke tumanye obwetaavu nga tusinziira ku ebyo byatugambye nti Kampala atambudde mu kino, Kampala n'atambula mu kino, Kampala n'atambula mu kino ba KCCA tutuuke ku bwetaavu. Kakati tukakasira nti Ssengendo tumwetaaga. Nga bwe gambye nti KCC mbadde mu KCC eri enkadde ate n'ebyali mu KCCA. KCCA eno ate n'ebeera nga yo mu byayo nti yasitula ekibuga n'ekijja ku ddaala erya district n'ekifuula neteeka ku status ey'ekibuga ekyetongodde nga kirina n'etteeka eryakyo. Mu ggwanga lino lyonna district zonna zitambula ku Local Government Act zonna, ne Kampala yo erina etteeka eryayo olw'ensonga ez'enjawulo olw'obufuna bw'obudde zetutajja kugendamu. Naye olwaliro bwe tutunulira ekibuga kigenda abantu abettanira okujja mu kibuga bangi nnyo, ate ekibuga mu mbeera zonna ebikolebwamu ng'ogyeko gamba nti boundaries zaffe eza Wakiso n'awalala tugenda tugaziwayo, naye ng'ate Wakiso eba Wakiso, Mukono eba Mukono, n'Empigi eba Mukono. Kakati tulina Empigi eba Mpigi. Empigi eba Mpigi. Tulina abantu bangi nnyo, buli omu anoonya ekyokukola ng'ajja mu kibuga. Waliwo obwetaavu bunene nnyo mu nteekateeka y'okulabirira n'okulaba abantu bano abangi ababeera mu kibuga, kubanga olwaliro mu kibuga emisana tubeera mu miliyoni 4 kumpi n'omusobi, ate bwe bava wamu ne bagenda gye bagenze abasula mu kibuga ne babeera miliyoni nga 2. N'olwekyo enteekateeka ey'okulaba nga tufuna ekibuga ekikolebwamu abantu bonna aba buli kika, abalina kapito ntono, abalina ennene, abali abagagga,
okulaba ekibuga nga kiyinza okubeera ekibuga ekyeyagalirwamu abantu bonna nga tetufuddeeyo kwalina ssente mmeka wazaali mu kibuga kino. N'olwekyo nsuubira nti olwaleero bwe tutunuulira KCCA n'okusoomoozebwa okw'enjawulo okuliwo mu nteekateeka ey'okutegekera ekibuga kino, okusooka mu misolo, okulabira ddala emisolo egiri mu kibuga wakati abantu gye bawa, emisolo egyo egyetaaga okulaba nga tusala amagezi ng'abakulembeze b'ekibuga nti olwaleero bwe twongeza emisolo egyakaboozi wano, olwaleero 6% gye tusasula ku property rate, nga bwe tusasula 6% abapangisa be bagenda okukafiiramu kubanga landlord ajja kuwongeza ebisale okusobola okubeera ng'afuna emisolo gino. Tusuubira nti etteeka lituwa olwanya ogamba tusobola okuggyako abantu okuva ku 1% paka ku 12%. N'olwekyo mu nteekateeka gye ndaba gye tuyinza okwongera okutereeza mu kibuga kino kukendeeza omusolo ogwo okuva ku 6% ngende ku 4%. Ensonga gye ndaba era gye tuyinza okwongera ng'ekibuga onokiddukanya otya ng'ate sente z'okendeeza ow'ekitiibwa Latif Ssebaggala. Ekibuga Kampala omusolo gwonna ogusinga obungi ne tunaasolooza omusolo ogufaana gutya, Kampala sobola kukyuka ku lwa musolo, era kyova olaba nti budget ejja mu palamenti. Kampala neeweebwa ensimbi okuddukanya emirimu egy'enjawulo. Gino emisolo twongerezaako bwongereza, kubanga bwe tunaagamba nti tugenda kuddukanya ekibuga Kampala nga tugenda kwongera kufuna misolo kuva mu bantu, kijja kuba kitegeeza nti tujja kwongera kamante ate ente nga titugiwadde biwata. Bwe tutendeeza emisolo egy'enjawulo tekitegeeza nti Kampala tagenda kubeera nga bantu basasula emisolo. Tugamba bajja kusasulanga emisolo gye tusuubira nti tusobola okugamba nti gikendeezebwako ate bannakampala naddala abapangisa okusobola okubeera nga basobola okufuna ekisingakaawo. Ekyokubiri, bwe tunula ekibuga kino Kampala n'olaba nti ebiseera ebisinga enkulaakulana ebadde eva waggulu ku top ku stewall n'eryokwegenda wansi. Kyenjagala okuleeta ekyenjawulo kwe kugamba nti byonna ebiba bigenda okukolebwa mu kibuga Kampala twagala okulaba tetujja kutula ku stewall okugamba nti tulowooleza ab'ekisaasi, ab'omunda, ab'ennakawa, ab'emakindi, wazira ng'ebintu biviira ddala wansi. Negwe mulimu gwabwe obwetabu no gwe kubasasuza kati nga technical staff naye kakati sandyagadde n'omulundi n'ogumu ffe nga tutudde waggulu okugamba nti bantu beeri baagala ki. Bayinza okubeera nga ffe tulaba nti oluguudo kyekikulu nga tebaagala mwala. Nja kuteekawo okulaba nti empuliziganya eyo mubakulembeze okuviirira ku LC1 okutuukira ddala waggulu ku stehall okulaba nga ffenna bwe tuba tugenda okukola enteekateeka gye tugenda okukola abakulembeze bonna babeera involved. Si bwe kiri kati wekitiibwa olwokuba nti mbadde mu kibuga kubanga olwokuba nti mbaddemu ebbanga divisions zirina bakansala abavamu ebirowoozo ebyo ate n'abatuula eno bwekyandibadde naye si bwe kiri. N'olwekyo twagala okulaba nga enteekateeka entuginyweza era y'ensonga lwaki nja kuwagira nnyo enteekateeka ey'ennongoosereza ejja eya KCC Act okulaba nga obuyinza bwe tulina wano ku stehall bukkako wansi. Olwaleero n'amawulire ab'okugombola ge basoma gava ku stehall. Njagala okukutegeeza nti ku magombolola obuyinza bwakola ki bwavaayo. Nazze kuno nga amagombolola gasobola n'okutekola enteekateeka ezikola programs ez'enjawulo, bisasiro, nguudo, butale n'ebiringa ebyo. Naye olwaleero ebintu byonna bisalibwawo ku ki kugombolo ku stehall. N'okyo ennongoosereza zino empya olabanga emirimu egizingamye. Anti kakati bw'obanga abakulembeze balondeddwa nti gwe mmeeya w'e Kawempe ow'e Rubaga owaki naye n'akantu nti kafudde ku tractor gye muyina eri mu parking yammwe, akantu nti indicator nti baagala kukola service ng'olina kugenda ku stehall, ebintu bingi nnyo bye tusobola bulungi nnyo okuzza wansi ku magombolola bammeeya b'amagombolola ne bakansala baabwe ne babeera nga basobola obikola nga bali wamu n'abeerosi2 n'abeerosi1. Ensonga endala gye ndaba nti tulina okuginyweza ennyo mu kibuga Kampala, tulina ttiimu yaffe ey'omupiira KCC, naye wali obwebuuzizaako nti KCC FC eyimirirawo etya. Twagala okuteekawo embeera nga tujja kuteekawo abantu okuvuganya mu mizannyo egy'enjawulo kye twandise interdivisional sports tournaments, nga tuleeta abantu okuvuganya mu talanta ez'enjawulo nga n'omupiira mweguli okulaba nga buli division nga bwolaba olwalirawo amasaza bwe tubeera nago tubeerewo n'embeera nga division ziwakanya ng'enteekateeka eyawagiddwa evujjiriddwa KCCA nga tujjayo n'abazannyi abalungi
ne tubateeka mu tiimu yaffe ya KCC FC ne tujja abazanyi abalungi ne tubateeka mu tiimu z'enjawulo. Enteekateeka eyo njagala okulaba nga Latif Sebagala Sengendo olw'okuba nti ebyemizannyo mu Kawempe mbadde mbikolera ddala bulungi nnyo. Enteekateeka eyo ngimanyi era nsobola ogikola. Ekirala abantu b'omu Kampala ekisinze ebigambo ebimu ku bintu ebababya omutwe kasasiro afuuse kasasiro. Enkola ey'okugamba nti buli omu yeesasulira kasasiro ekalubye etya nti abantu baliro mu maduuka okuba nti olina edduuka bajja kusasula sente za kasasiro omwezi $3 omwaka gye $36 naye ng'ate oyo gwe basabya $36 eza kasasiro zawaayo omwaka ng'ate trading license alina $16 ng'olaba nti kasasiro amusasulira sente empitirivu nnyo okusinga sente zasula mu license. Bw'otunuulira bannaffe abali mu Lukwago Kawempe n'awala abali mu bitundutundu ebyenjawulo balina enkola ey'okugamba nti bano abantu basule sente 2,000, 3,000, 4,000, 1,000 ku bisasiro ebyo. Omuntu atalina sente ebisasiro ajja biteeka mu kasonda bwe bituuka ekiro abibeko wabyunyugunya abisuula awo abamu bisuule mu myala emyala gibeere nga gikola ki gijjula. Nja kuteekawo enkola nga bw'olaba scrap olwaleero kizibu okutanga omutayimba oba akabaati konna nga kagudde wansi kubanga bamanyi bulungi nnyo nti akabaati ako bajja kukatwala bakagule. Njagala okulaba nga nteekawo embeera nga kasasiro mu kibuga afuuka kasasiro kange tontwalira kasasiro wange nga waliwo abagenda okujja kuba tujja kukolagana ne bamusiga nsimbi tujja kuteaming up n'ebibuga ebirala ebisobola okugamba nti yes tuzze tutaddewo enkola nga kasasiro oyo omutwala ne bamuwawulamu ne bamukolamu manyowa n'agimusa ebigimusa ne bamukolamu amasannyalaze nga kizibu nnyo omuntu okuba ne kasasiro kubanga kasasiro afuuse wa bbeeyi. N'ekyo okukendeeza ku bbadde niyo gaa nti abantu bagenda kubeera nga basasulira kasasiro oyo wazira tujja kufunawo nteekateeka gye tuyinza kukola ng'abantu kasasiro bamugulako nga bakolamu ebintu ebiyinza okugasa. Owekitiibwa programu eyo ndowooza weeri eri mu nteekateeka anti kakati olwaleero ndowooza balina n'ekifo we bayinza okugula gye bagenda okugula saidi z'eggayaza eyo ku nteekateeka kumpi y'emu. Olwaleero bw'otunuulira bw'ogenda ekiteezi wano n'olaba ekiriyo abantu embeera gye balimu bagenda gaziira saidi z'eggayaza eyo nawulira programu bwetyo yennyini nga gyonyonnyola ebyo byonna birina okwogerwako nga tebinnaba kukolwa. Waliwo lwaki okulaba nti byonna bibadde byogerwako naye nga tebinnakolwa. Nze nsuubira bulungi nnyo tetwetaaga gamba tukoze project nti yiino tugikoze nti eriemu yeetongodde. Tuyina nambudde bw'ogenda India balina obukolero obutono nga buli mu bitundu n'okugamba tugambe nti nga Kawempe oba Lubaga ne bafuna akakolero akatono akakola manyowa ng'abantu abo bali mu kitundu kyawo baleeta bo bennyini bebeereetera ki bebeereeta ebisasiro byabwe ne babisunsulamu ebigenda mu manyowa ebisobola okugenda mu masannyalaze ebintu ebifaana bwe bitundu ekyo obwo bukolero nga tunabagamba tukoze ekinene kubanga ekinene kitwogerako kikyagaanye. Bw'otunulira kasasiro gyayibwa olabira ddala nga kizu kinene. N'ekyo njagala okulaba nga mu divisions zaffe ez'enjawulo waliwo obukolero obwo busobola okukolebwa obusobola okubeera nti bannaffe mu kifo ky'okugamba nti kasasiro bamusasulira ate ssente oluusi ennyingi ezifaana bwe zityo basobola okubeera nga kasasiro oyo bamulabanga ekyamaguzi nga bw'olaba scrap. Tumula chikama 26 zibakwesa 3 akawongezi kona kulwali wekitiibwa Latif Sebagala Sengendo kikirya Kawempe ey'obukiika kkono 221 agambye wagenda okubeera nga akoma ajje ku bomulodi. Wekitiibwa Latif Sebagala waliza bili akaboozi yaleeteza okubeera nga amanya ekifo ky'oyagala kirimu okusika omugwa kirimu ebizibu ogenda kukola otya? Ontegedde bulungi? Nkutegedde bulungi. Kibadde kirimu okusika omugwa. Waliwo bagamba ekifo kibeere ennonda ng'eyawukako ekyo simanyi oba nakisuula ettale. Waliwo bagamba kibeere nga kya mikolo ekyo simanyi oba kinayita oba kinasuulibwa ettale. Ate ne wajja wabeerawo okusika omugwa nti gwe oli munabyabufuzi ffe ate ffe bakugu kwegamba ndowooza tulowooza okukusingako omugwa ne gutandikirawo okusikwa genda bikola otya? Ate mubeerawo ne central government. Akati kyenjagala okukakasa abatuuliriza nti tulina etteeka erifuga ekibuga erya KCC Act. Etteeka wadde lirimu obumulumulu bwe tugamba ntwagala kulaba bwe tuyinza okwongera obutereeza kubanga ennongoosi ziri mu palamenti olwaleero. Naye kakasa nti tusobola bulungi nnyo wakati mu bumulumulu obukyali mu tteeka okumanya buli omu obuvunaanyizibwa bwe. Bwe tubeera nga toyinza n'omulundi n'ogumu kubanga etteeka lya KCCA lirambika buli omu ovunaanyizibwa bw'alina okukola.
abukola atya bwotuuka ku kifo ky'obwa Lord Mayor kyenneetaaga bannakampala banaabakkiriza office ya Lord Mayor eweebwa obuvunaanyizibwa mu tteeka lino office ya executive director emuweebwa obuvunaanyizibwa Minister wa Kampala alina obuvunaanyizibwa bubwe olukiiko ng'authority lulina obuvunaanyizibwa bwabwe n'abalala ab'enjawulo n'olwekyo nze nsuubira kye tulina okwongera okukola n'okukendeeza okusika omuguwa oba oliawo kubaddewo buli omu kwe kuwa ekitiibwa munne mu mirimu egy'enjawulo gy'akola ebyo byonna byayogeddeko ekitiibwa bya mu lupapula ebikolebwa birala kati tuli kubikolebwa ebitali byonyonyoddeko tugenda kukola otya egambye nti mu mbeera zonna nze kyendaba ekiyinza okukolebwa era ekisobola okukolebwa obulungi nti bwe tubeera nga tutambuza emirimu mu kibuga Kampala tugitambuza nga nze munnabyabufuzi nina byensobola okukola technocrat oba ow'ekikugu byatasobola kukola ki kola n'ow'ekikugu alina byasobola kukola byesobola kukola n'olwekyo buvunaanyizibwa bwaffe ng'abakulembeze nga tukozesa etteeka nga bwe lifaanana nga tunaba kulirongosaamu okumanya obuvunaanyizibwa bwaffe bwe tunaagezaako okulaba nti buli omu alimu olubimbi lwe ne tutanonooza nnimbi z'abalala okuggyako mu ngeri y'okulondoola tujja kuba tusobola bulungi nnyo okutambuza ekibuga kubanga buli tuwabaawo okukeerewa okusalawo service delivery oba okuweereza okuteeka obuweereza mu bantu bukeerewa oba oluusi ne bwonooneka n'olwekyo Latif Ssebaggala Ssengendo ng'akozesa obukugu bwe mu mbeera zonna okuviira mu bukulembeze bw'abaddemu ebbanga lyonna ajja kusobola bulungi nnyo okulaba butya bwe tunaayongera okwanaganya ekikono ekikugu ekya KCCA wamu ne bannabyabufuzi ffe ababeera mu kitongole ekyo tumula kikama 22 ezibulayo kwa esawa 3 akawungezi kona ku lwaleero natera okubeera nga nsuba messages zammwe neyeweereza ku note 7 ku biri mu ddiiro kati n'owekitiibwa Latif Ssebaggala Ssengendo message yesobola okubeera nga ekibuuzo kyo kisobola okubeera nga kiyitamu owekitiibwa Latif Ssebaggala Ssengendo manyi omuloodi Saalongerias Lukwago watudde kati awuliriza byokola ki byoyogera sinamanya oba ekifo akyakyetaaga mu 2021 oba naye agenda kuseetula ekigere nga ggwe bosazeho okuseetula mwatuddemukko ne mwogera kubanga mbamanyi muli ba DP mwatuddemukko ne mwogera ekyomukisa omulungi nga bwonkyazizza ojja kufuna akakisa okubeera nga okyaza muganda wange naye kyenjagala okukakasa n'okutegeeza nti okwawukanako n'enkola y'NRM ffe tukirina kye tuyita ring fenced positions tikino kyagundi enkola tetugirina wazira abantu bavaayo ab'enjawulo era nganze we mbadde nvaayo ekawempe naye ng'ate nvuganya ne bannanga bali mu opposition naye ebbanga lyonna bannakawempe badde baga nti ku nsonga eno Latif Ssebaggala Ssengendo yalina waaka era nga bakola ki nga bannonda nolwekyo nsuubira bulungi nnyo nti ffe nga bali kudda oluvuganya omuntu okuvaayo gamba nti ngenda kuvuganya ekifo gundi eyo nkola yaffe era yeyongera okugaziya demokrasiya omugazi opposition naye ng'ate bannaffe mwenare bayinza oga nti kino ekifo tulina gwe tukigamba nti kyagundi era bw'ovaayo ogamba nti wagakivuganya bayinza okukulaba bubi nga mwenaremu so tetukirina ffe nga abali mu opposition tebagambe nti ozze kutaataaganya owekitiibwa Latif Ssebaggala tetumutegedde era lwakyawo nze nsuubira nti olwaleero ekifo kino kisoose vuganyizibwako mu opposition nti Latif Ssebaggala Ssengendo yasoose kivuganya bangi babadde bavuganya era abantu ne balonda gwe basuubira nti yoyo noku mulundi guno sisuubira ate nsuubira nti wakyaliyo n'aba opposition abalala bakyajja kwegamba bwanajjajje nawe wooli abakyajja mu opposition abandi agadde ogamba nti yes nekifo tukyetaaga weebali owekitiibwa kakasa bulungi bwanajjajje nawe wooli bw'abazze n'abala nga bwe gambye tusobola kuggalawo teri abo yenna buyinza buggalawo okyayogera ku nze oba n'omulala wabula n'abala bayinza okujja nga bali mu opposition naye nze suubira nti bwe tunaagenda eri mu kye tuyita wide opposition tujja kwongera okulaba bwe tunyweza waggulu ku kigambo kya presidential ne tugamba nti olwaleero ffenna nga opposition tukkaanyiza Honorable Kyagulanyi Ssentamu ye candidate waffe ne ku bino ebifo ebirala byonna kijja kuba kyangu nnyo okukkaanya okulaba nga tutambula biki byatakoze nze nandisuubidde kubanga oli obutakola we wasinzira abalala okuvaayo nti kamuvuganyi nze nkakasa nti byenkugambye byenjagala okulaba nga nteeka mu kibuga n'okubeera nga ndongoosa nga nteeka ettaffaali eri abo ababadde mu bukulembeze ebyo ze bengenda okuteekako essira
bwe nganga nti ngenda biteekako essira kiba kitegeeza nti kibaddewo ekizibu, bwe nganga nti kasasiro kizibu. Sagala omanyi enkola eyange Latif Ssebaggala Ssengendo, bwe nganga nti ngenda kukola bino mba njagala bulungi nnyo okwogera ku bye ngenda okukola, era kiba kikutegeeza nti oba oliawo bibadde bikoleddwa naye nandibadde mbikola nze bwe nti okusobola okubeera nga tusobola okutambuza ekibuga kino Kampala mu ngeri esinga okuba ennungi. Biki ebikusanyudde? Nze nsuubira nti ng'ekibuga Kampala olwaleero bwe kyafuuka KCCA, ensimbi eziva mu gavumenti ya wakati zeeyongera obungi. Bw'ogalaagalanya ssente bassebagazi baafunanga mu KCC n'olwaleero ezifuniddwa, ng'olabira ddala nga essente ezo bwe zibeera nga twongedde okulaba nga tuzikekkereza n'okulaba butya bwe tuyinza okuzongerako, bingi bitwandibadde tusobola okukola mu nteekateeka efaana bwe. N'olwekyo kuleera nga tufuna ssente okuva mu gavumenti ya wakati ne zibeera nga zongera omusinzi mu mirimu egy'enjawulo, ffe nga abakulembeze kye tulina okwongera okunyweza okulaba nti yes bwadde ntono n'omulundi guno batandise ozisala, naye tukoseza tuli okulaba nti akasente akatono akaliwo omuzungu akigamba value for money bweri mu nteekateeka efaana bweti. Osuubidde etiketi ya DP? Olwaleero bwana Pike waliwo ebisinde ebyenjawulo. Tulina DP block, tulina people power, tulina new government, tulina formation ya Mugisha Muntu, ebyo byonna bingi ebiriwo. Naye olwaleero kye tuliko nga ffe abaali mu kibiina kya DP ne wabeerawo ebyabeerawo bitagala kudda mu mabega ebya primaries ne tujja nga tuli independent. Naye ne wabeerawo omulyango ogwaggulwawo tibaddayo DP reunion, tukomewo eka, tukomewo mu nteekateeka efaana bwetyo, era nga tuli mu mulamwa okugamba nti bannayuganda bettanira enkyukakyuka. Nakyo ntambulira wansi owa people power nenga ndi wansi wa DP block. Tumira chikama 17 ezibwa kwa esawasatu akawongezi konna ku lwaleero kyogereko nange Pike boss w'ekitiibwa Latif Ssebaggala ayagala bwa mulodi ngenda mu dakiika 2 zokka ngenda kubeera nga nsoma messages zammwe. Kweza bweza ku noti 7 not emu 879 olulimi bw'onooba okwesisiza lulungi message nja kubeera nga nayo ngisoma. Erinnya Ssebaggala Alhaji Nasantege Ssebaggala na byonna ebyaliwo Alhaji Latif Ssebaggala Ssengendo kina kuyamba mu kuyiga akalulu oba kina kukosaamuko? Ky'omukisa obulungi nti Latif Ssebaggala Ssengendo rekodi ye emanyiddwa bulungi kubanga kijja mu campaign. Mu mbeera zonna bw'otunuulira Latif Ssebaggala Ssengendo ne bw'azaavuganya abadde avuganya era ng'akozesa amanya Latif Ssebaggala Ssengendo era nga bannakawempe bamulonda. N'olwekyo tusuubira bulungi nnyo nti obukulembeze obw'enjawulo bw'oba ogambye nti ogenda kubuvuganyaako, abantu bakutunuulira nga ggwe azze okuvuganya, tebayinza kukutunuulira mu kifaananyi kirala nnyo. Wazaba ojjanga Pike newandibadde nga waliwo Pike Sennabulya, bakutunuulira nga ggwe ng'omuntu. N'ekyo Latif Ssebaggala Ssengendo ekifo lwaki nkireese nti luli obadde ovuganya ku MP naye kati ojja kuba meeya obwali mu Ssebaggala omulala era nga meeya nti awo ekibuuzo kiyinza okuviirayo. Ekyo nkakasa bulungi nnyo nti ate abamanyi Latif Ssebaggala Ssengendo n'enkola ye n'enzirukanya ey'emirimu, ate ekyo kijja kunnyamba nnyo okulaba nga enteekateeka y'okutumbula ekibuga Kampala tugikwasaganyiza wamu ne bannakampala. Notinya emunya 376 mukaaga notinya emunya 378 note notinya emunya 378 note. Simanyi lwaki message muzisindika kati nga ate nasebye dda kubanga njagala kubeera nga zino ez'abasoose kale zenzi mbanzijawo kansoke kwezo ez'abakoze eki ez'abasoose. Onavudde nagamba nti no obadde kawempe emyaka gyonna naye Kampala ki ekikuleeta ku bwa Lord Mayor Lukwago kyatakoze? Nkugwa Moses bwatu bwabuza nkugwa tuwadde gy'osinzidde ne message yo ngisomye. Mukase Kalunda Mubende nze ndaba nti Mukasa Kalunda Mubende njagala kubuuza omukulu oyo anasobola ebizibu Lord Mayor byayitamu n'okulabirira abantu be ab'omu Kampala. Okay, message yagala okufaanaganamu n'eyooli. Netugenda eri James ali UK mwale kwanga matuiza ku www.akaboz.fm ayogera ku mataba ga Kampala.
era nakolaki tutwale ekyamataba ne tugenda onavudde n'agamba okay obadde otandikidde ku kiri ekyabasuubuzi gye twatandikidde kale bajja kubeera nga bakuddemu babasuubuzi abafiiriddwa ebyabwe banayiririrwa. Usman Wakiso avudde n'agamba Wakitiibwa Latif Ssebaggala byayogera atasobola kubituukiriza kujjako nga anagondera president kuba mu kwerumaaluma okubuli mu opposition bu okyaliwo nnyo. Okay, akyaliwo nnyo ndowooza ategeeza mwami Museveni. Ne tugenda Eddason Lwaze Namugongo Honorable mulamusizza Uganda nkola yabutava mu byabufuzi yabutava mu byabufuzi Uganda nkola yabutava mu byabufuzi ali palisa. Okay, ne tugenda eri Kiyingi temulina kyemugenda kukolera Kampala government teyagala Kampala kubanga teyagala Kampala kula kubanga erimu abagivuganya Kiyingi Jimmy tuwadde gy'osinzire Kiyingi. Ne tugenda eri Faizo Ebuddo Nakasozi waliwo abavudde ne bagamba nti mbu toteesa mu palamenti onoosobola obwa meeya byakasozi ali Buddo. Kakati ntugenda Frank Senjoji avudde n'agamba wali Bungereza akalulu kali okay message otetegerekese bulungi. Brian ali New York nze ndaba mbu olabika oliko guwatidde ekifo kiri ekyekawempe n'okita erinnya balitadde wano kandibuuke tulabika olina gwe wakoze eki ojja kumuddamu. Kyogera ku avudde n'agamba Sonko Washington DC mukulu pike wabale kuleeta Honorable Latif Ssebaggala nsaba omumbulizo omukulu oyo oba anaasemberera abantu mu nsawo oba omukono bavudde ne bagamba nti oba omukono tegubeere mukono gaamu waliwo gwe bawaddeko n'ekyokulabirako n'okulaba bulungi wa program ebimu ebintu byammwe mbisengejja kubanga muba mulumba naye nti onoosobola okubeera ng'oyamba abantu onoobeera mwangu. Busaga Equate avudde n'agamba nti nno yakusindisa kwa president kya mulodi kiveeko John Bosa ali Mpungwe Dubai mbuliza ajoyo nti Kawempe emyaka 2 amutuusizaawa ekyokuwummulako kwa ddi babuuza abendiga nno muliko bangi kali Eswara Ronald mu Lusanja message ye etuuse mubale kwenga mutuiza Katoka Wesa ebwayise message nawe etuuse kati ngenze kuba amasimu kabozi wangi webale kuweereza kale munange ono muzukwana mwa Male Mahadi nsinzira no ku muzikiti wa DNA nganzalibere waffe kyakati basaka Honorable nkulamusiza Ssebo. Amina Ssebo. Honorable naye mbuuzo Honorable ebyo onaawumula kubanga Kampala simanyi kubanga Honorable weno tukulaba mu ngolana nabo tukulaba nga ko muwekalakasiza ebintu byo byakubanga ebintu byaki sajja kikulu tojja Kampala tomusobola twagala abasajja bali ejjasa bigu Kampala onaamusobola Latifu webale kuweereza kabozi Sebo webale kuweereza kyakiri bingena muona mukulu Latifu namusiza mukulu Latifu kindi ngone semanyi mukulu Latifu meya gulabanga wawalemedde wakisomo wabula musiramu ndo kudede abasiramu abyamadiini mawanga nedda kabozi webale kuweereza Uganda ne Uganda kale munange Haji Latif Ssebaggala nkulamusiza. Amina. Ono omusajja utatajjasi wa nempereerwe omanyi abogere ebyo nati bamanyi Haji Latif Ssebaggala Sengendo ffe tuwangadde naye emyaka 2 musajja mukozi era tumubaleetedde mulabe obusobozi bwe. Nze nsaba abantu b'omu Kampala mwenna mumutuululemu eriiso George temutunuulira simanyi byani wabula mulabe musajja oyo abadde musajja mwenkanya akola ebintu abaana bafe abaweeredde era mbadde mbasaba muyambe bantu ffe baweeredde abaana wadde ye temumwagala ono tatajjasa akuume. Kabozi Ssebo webale tuweereza Ssebo wiikiriifu mwesige nga nsinze akawa Latifu Ssebo nkulamusizza. Amina. Naye Latifu myaka 2 malambo oli byabufuzi obadde MP kandi badde nsubira nti mu kaseera nga kano wandibadde ogambye kati kampumule buwumbuzi byabufuzi
kuba abantu bajja kulowooza nti muganda we yali Sebaga yali meya naawe ate omuto ate naawoza ekitegeeza abantu bajja kitwala ng'ebyensikirano n'olwekyo bwe tuba nti tuli opposition tugambye ebbanga lyonna nti tetwagala bantu beeremezaawo n'olwekyo bwe tuba nga tugamba Museveni okweremezaawo naye kano ke kaseera obeere ng'owummula ebyobufuzi naffe tukulabenga kawo tugambe nti oyo ye yali munnabyabufuzi waffe omugundivu wiikirifu mwesiga okuva enakawa Asemba owayi kubira kaboozi era kantigale tubyogeranira samaani bwali tomula kimu kiwende kya papa wanga bulijjo okola kundeetera meeya wanga addako agira Latif Ssebaggala ekitubali kuwannanya era musajja mukozi tomukawaffe tolozezzaako yatukoledde bingi makula era ne mu Kampala nga mulakimu mbategeeza nti agira Latif asobola ebyo boogera musimanyi kino biki gavumenti eddako tumanyi ya people power era agira Latif agenda kujja kukolera mu gavumenti ya people power kadira samani bwaita mulakimu tugenda kubeera nga tutandikira ku dakika 8 ezibulayo ku esawa 3 akongezekona ku lwaleero neebaza messages kubanga data OTT byammwe ate era ne airtime okuba amasimu bambi byammwe neyanza nnyo neyanzeege Dr. Soda UK message yose gisomerwa nsonga ebaddemu ebirumira bingi naye nga njiraba wano etuuse katukomewo asobole okubeera nga abaddemu nyabo gyebaleko kale mukwano naye gyebaleko kale nyabo